Shafik Wangolo aliwa twagala abantu baffe betwetaaga abawambibwa 18 aba bategezeddwa tamanyikiddwa ku mayitire era tebabayirangako mu nsi tebazaalibwangako. Shafik Wangolo yawambibwa ennaku z'omwezi zaali 3 omwezi gwa 12 omwaka gwa 2020 era ngono yasangibwa ka mobile money wali enansana bwe yali ajjayo sente abasajja bali mu drone ne bamuwamba ne bamutwala bwe bali batimba ebipande bya General Kaguta Museveni. Nanyini mobile money n'abagamba temugeza ne mutimba ebipande byammwe ku dduuka lyange kubanza gwe mutimba simwagala. Ate abasajja abo ne babaliriza nga bakozesa empaka okutimba ebipande bya General Museveni kwa kioski ka mobile money. Ko Shafik Wangolo n'abagamba temumanyi neno nasana gye muli wa People Power Bobi Wine wa Kyagulanyi Center mu Robert Bobi Wine omuntu wabagamba temutimba bipande byammwe ku dduuka lye mu mwesonyiwe mugenda mutimbe walala. Osajja kibava bava mu drone zaali 2 ezaali zitambula n'abatimba ebipande ne bamugamba obwedda gwe tunoonya ne bamubaka ne bamuyingiza mu drone era mbu baamukuba ne bamuleka mu kkubire. Okuva olwo Shafik Wangolo taddanga mu kulabibwako. Emyaka tigyetoolodde kati bala 2020 mu Desemba nga 3, 2021 mu Desemba 3 ogwo mwaka gumu, 2022 Desemba nga 3 myaka 2, 2023 ebula just mwezi gumu gwokka bwe guti okuwera emyaka 3 nga Shafik Wangolo talabikako tamanyikiddwako mayitire. Ani yatta Shafik Wangolo? General Museveni twetaaga abantu baffe. Akati nno olwaleero Mathasi Mpuuga Nsamba akulira gavumenti ya President Kyagulanyi Center mu Robert Bobi Wine mu Parliament abukwasizza kanawa alikutteko oba alutaddeko ekigere n'agenda ewakiseeyo. Wasangibwa abantu ba Shafik Wangolo ne mukyala we n'abaana nayogera nabo okwongera okukakasa nti Shafik Wangolo yaliyo. Tuve ku bino ebiboozibozi bya Wangadya byagamba mu bana abantu tebaaliyo era bya bulimba Kyagulanyi byayogerako mbu waliwo Nup abawambibwa. Omukulu Mathasi Mpuuga kyasanze eno kissa kinegula. Amaziga meereere Miranga meereere okufiirwako okubulwako omuntu waabwe. Omukyala yeetamiddwa kuba kati abantu batandise omuyeeya nga bamuyita Namwandu. Kibi nnyo, kibi ddala. Kankuwa emboozi eno naawe ogyerabireko naye Uganda yaffe tusaana twesabire nnyo ate tulwane nnyo okulaba nga tutereeza ensi yaffe. Florence Nabakooza ono gw'olaba akulukusa Amaziga ye muka Shafik Wangolo omu ku Bannayuganda yawambibwa mu Desemba omwaka 2022. Tumusanze Wakiso gy'apangisa mu nyiike y'ekitalo Nabakooza anyumya engeri amawulire g'okuwambibwa kwa bba gye gamutuukako. Nali ndi waka zali ssaawa 9 omukozi we yali amuvugirako emmotoka n'ajja n'aŋŋamba mukama waffe bamututte. Nemubuuza bamututte batya? N'aŋŋamba tubadde tuli awo ne wajja emmotoka za drone zaali 3 n'akalala akatini nga kaliko ebipande bya muzeeyi. Bali batimba ebipande bya muzeeyi. Tibali batimba ebipande bya muzeeyi yali ku mobile money nga ajjayo ssente. Kati owa mobile money n'abagamba temuteeka bifaananyi ku kayumba kange. Ko ye n'abagamba oli bw'abaga temuteeka posita kayumba ke lwaki mubeera mugiteekako. Wangolo bamwambira nansana mu Kyebando. Tezo drone ezaaliwo ne muvaamu abasirikale naye mbu baali muleeya ne bamukuba. Wabaga bamukuba emigwa 3. The missing 18. Olumu mpulira nga mmenyese nga amaanyi gampeddemu. Nsonyiwe naye olumu mpulira nange nga mmenyese nga amaanyi gampeddemu. Waliwo emboozi gy'olaba n'olya nga amusore naye tubonaabonera bwerere mu nsi yaffe abantu abatalina mitima gya buzadde, abantu abatalowooza ku bannansi babeerowoozaako bokka. Myaka 3 ng'owambye omwana wa banno tamanyikiddwako mayite tamanyikiddwako gyali ate nga mulimu kwebuzaabuza biruma. Omwana yazaalwa tamanyi kitaawe bwafaanana naye nga yawambibwa gavumenti erina okumukuuma.
lumu kinsukkako naye ate nga ekiŋŋumya nti obuvunaanyizibwa bwange okutereeza Uganda eno. Teri buvunaanyizibwa buno alina bwetika okuggyako nze naawe. Ffe tulina okwetikka obuyinza bw'ensi, obuvunaanyizibwa obw'okutereeza ensi eno, okulaba nti Uganda terimu kiwamba abantu, okulaba nti abaana baffe be tuzadde tebaliwambibwa nga tetuli oba nga weetuli, okulaba nti Uganda eno abaana baffe tebalikaaba Amaziga olw'okuba tetwalwana. Kyekinkoza byonna byenkola n'okulemerako ne ŋŋuma omutima nti ekintuukako kyonna kintuukeko, naye ate kireme kutuuka ku baana bange. Shafik Abantu aliwa. Twagala abantu baffe 18 abaabula ebyaddala batamanyikiddwako mayitire. Twalabako akatambi nga double cabin ya gavumenti ng'eri mbalala eyo ng'erina abantu beeri mu kuyiwa mu kinnya ekyawamu ne babaziika. Njagala okulowooza nti si beebo, nti si ye Shafik Abantu, si ye Kanata Muhammad, si ye muganda waffe njagala okulowooza mu mutima gwange era n'okukkiriza nti abantu bano 18 be tunoonya bakyali balamu. Kye njagala okukkiriza kyokka, saagala kufuna ndowooza ndala yonna. Lumu kisukka ne weebuuza ebibuuzo bingi nti ne bano basajja twabakola ki, Uganda yabakola ki, kye tutabawadde okutuuka okukola abaana ba bannaabwe obubi obwenkanidde wano. Ne weebuuza n'olowooza binene, noyagala okukola ekintu eky'amaanyi, naye n'ogaana nange bwe nnaakikola ngenda kussa ate abalala, ngenda kwongera kussa bantu baffe. N'obuuza tukikoze tutya, nga tulina obikola mu mirembe n'amagezi amangi mu mpola mpola paka we tunakkakkanya gavumenti ya Mwami Museveni. Kyemmanyi one day Uganda negenda kutereera, amaanyi Mwami Museveni g'alina gagenda kwesala, one day ajja kuvamu eyo entebe. Ate ebirooto byaffe biri nti Uganda eno tugiddaabulule nga tewali kuyiwa musaayi, kuba omusaayi guyiise emyaka mingi, twali tetuganyuddwamu, twali kyetufunye. Ne bajjajjaffe bannyaffe bakitaffe gwe baasibirako olukoba, ge balowooza nti obaana abawanjawulo bye bimu byakola ate bisusse n'okusukka. Ate ekinennyamiza olumu nti bwe tutandise okutunula mu byafaayo okulaba okubonaabona kwa Uganda gye kwatandikira, byonna bikulaga Mwami Museveni nga yabadde mu ddiiru ezo eziwamba abantu, ezibonyaabonya abantu, ezibuzaawo abantu, ezitta abantu, nga ye puleya y'omu yazaakola ebyo, ne kati nga yakyabikola. Ensi yange ennuma, omukwano gw'ensi yange gunnuma. Neebuuza ebibuuzo, abaana bange bagenda kuwangaalira mu nsi efaanana etya, naye ng'ate kinkakatako nze okulwana olutalo olunene okulaba ng'enkya twabawo kiwamba abantu e Uganda, ng'omuntu asobola okweexpressinga kyali nga tewali amukubye ku mukono, nga tewali amukutte, nga tewali amuwambye, tewali amwokyezza, tewali amutulugunyizza. Eyo Uganda gye twagala, ng'ate osobola okukola emirimu gyo ne gitambula bulungi ewatali buzibu bwonna. Eyo Uganda gye ndoota, eyo Uganda gye twagala, eyo Uganda gye nnengera. Naawe mmanyi ky'oyagala, naye nga obuvunaanyizibwa bwange naawe kitukakatako okulaba nga tutereeza ensi eno, nga tutereeza Uganda yaffe, kino ekiwamba abantu kikome ku mulembe gwaffe, kireme kutuuka ku mulembe gw'abaana baffe. Bring back our people, accountability and service. Kwaba abantu 18 batamanyikiddwako mayitire, artist bayitibwe mu makooti tumanye nti bazza omusango ABCD, ne kale bano abantu babatta. Nze kyendowooza era kyenzikiriza n'obuntwe gwange gwonna n'okukkiriza kwange kwonna nti alissa munne ekitala naye alifa kitala. Ge just tunula olabe, badikiteeta bonna bamazeeko obukulembeze bwabwe nga batta abantu ewatali musango, badde babattisa nga bitala, nabo abava mu ntebe bafa bitala. Kati sina doubt nti one day Mwami Museveni byakoze abaana ba banne bajja bimukola ate bikolebwe ne ku baana be.
so nammwe mwenna abatumwa okukola ebikolobera abaana b'abannammwe one day nammwe bijja bakolwako ate bikolebwe n'abaana bammwe. Temwerimba temuloota nti mwe mugenda kubeera mu buyinza bw'eggwanga Uganda myaka na myaka bisibo na busibo. Temwerimba era temugeza ne muloota ekirooto eky'entiisa ekyo ekirimmwe. Bangi bakolerera ekyo era kyebaagala era kyebaloota kyebaagala okuba nakyo nete kituukirira. Kati nammwe temusuubira nti mmwe muli banjawulo kwabo zi gavumenti ezigudde ez'abannakyemalira nti mmwe temujja kugwa era nti mujja kusigaza obuyinza wano. Emmundu mujja zisuula muzeerabire n'ebyambalo mu byerabire nga mufa kudduka Uganda mu gyesonyiwe. Kibi biruma naye tugume. Kasita Kyagulanyi waali, kasita naawe wooli, nange wendi, ffenna weetuli, tewali ekitaliiwo. Katulwanirire eggwanga lyaffe. Olwaleero buli lukya baako kyokola nga kisuula gavumenti ya Museveni nga kinafuya gavumenti ya General Kaguta Museveni. Tugenda okufuna eddembe ery'enkomeredde nga President Kyagulanyi Ssentamu Robert Wine alayidde nga President w'eggwanga Uganda. Binnuma naye nga twagala abantu baffe. Twagala abantu baffe, mutuwe abantu baffe. Wangola aliwa. Omukyala ali Maziga, yamuleka alina olubuto, yazaala omwana akuze emyaka 3, tamanyi kitaawe. Lwaki mukola ebintu ebyo basajja mmwe? Baakale mwamala ate muli bamulaba ki? Katonda yabawa eno ensi yammwe mugikungule. Mbaagala nnyo mwenna abandaba, mwebale kundaba, mwebale tugobereranga. Omukama Katonda yorugaba Namugereka Ddunda nsaba bankuumire bantu bange, tujja kuddamu tugambe ebigambo bambi mweraba. Wangola tumwetaaga.